banteeka ku mpingo ngenze ku poliisi bakwamusanga kalina ya 18 eyo natuuka nendaba ekomera lyeri nempulya nga nkankanye omuntu gwe batasibangako n'ofundako nti bakusibidde e Uganda wandifunzeko nti oli Uganda nti olina gomanyi mwogera Oluganda we natuuka ejjukira kamera zibeeranga kamera ono bamulese ku musango kiyabbya nti yabbye ssente mwankye baga nti wabbye atulaba omulungi tukwaniriza nnyo weebale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nkuleetedde mwana muwala Lois Mukisa gwe tugenda okubanga tuwayamu naye yawangalirako ebuwalabu eyo so tuli naye wano tugenda kubanga tuwayamu atubulire experience gy'alina ng'ali e Dubai eyo akakkalabya emirimu okutwaliza wamu oyinza okwebuuza lwaki nkuleetera abantu bano balina life experience ey'enjawulo gye bayitamu ate era tukiraba abaana b'obuwala bangi be bajja wano nga babatwala okukola emirimu egy'enjawulo ebweru oyinza ogamba gwe mulimu kati ogusinga okwemployinga abantu abangi bwe mbasirimbye kuba bw'ogenda ku companies ezitwala abaana ebweru ddala ate era n'abeeranga owulira bayita baana ba buwala okutwaliza wamu so weewaawo kinkola bulungi okubanga mpayamu n'abaana bano okwongera okumanya embeera bweri bwe baba batuuse mu bifo ebyo okutwaliza wamu Lois jala kusaba bannayuganda abo batubulizeeko tulyoke tugende mu maaso mbalamusiza mikwano gyange abalungi baganda bange banyinazi bataata bamaama mujebale gyonna gye mutuusizzaako engalo yebale mukama abakuumye amanya nze Lois Mukisa erya Mukisa nalyeggattako okusinziira nti nakkiriza mukama naye nga n'eryekika gyeriri naye nze Mukisa tononooza bingi nze Mukisa Lois mbaagala nnyo mwebale kubeerayo baswiti era ngenda kuluvaviira ku ntono ng'enjogera y'ennaku zino mbabuli ebyatandika bitya okugenda ebuwalabu era kyajja kitya obutamalaako contract bizibu ki bye nasanga era birungi ki bye nasanga tugende mu maaso weewaawo ndowooza owulidde enjagala otandikirawo wennyini otuvire ku ntono ddala ki ekyakuleetera okubanga osalawo ogenda ebuwalabu ekyandeetera okugenda ebuwalabu nange nali njagalako kubeerako omukyala nga omanyi nti omukyala olina akako omukyala akoze ku ssente obeere ne ssente nange nagenda kunoonya ssente n'entula nsinenga mukama e Uganda bizinesi tuzigezezzaako emirimu agufunye tasasulwa bizinesi ogitandika ng'omanya ebyawano omusolo buli kimu nenga mukama nkole ntya mukama nga yatuleetera opportunity y'okukola kiyokugenda ebweru nali siyina ssente zoga nti ngoba ku bintu ebyo ngenda mbuwalabu nkola naye ne ngamba mukama you provide for me I have nothing siyina kyentandika nakyo baali beetaaga akakadde kamu n'ekitundu ntusuubira biseera bye nalinawo nga omanyi nti omukazi nti tubeere ewaka naye tuba n'amagezi nga nseevinga ng'omukyala wava wano ng'oli mufumbo nali mufumbo era nakati ndi mufumbo abaana wava wano ng'olina bameka abaana nyina babiri era benkyalina sinayongerako so ez'akameeza omanyi we mugambira awo nti nali mugezi ez'akameeza wali otetenkanya nali ntetenkanya saagala nkulimbe saagala mbikebike nsiige ekizigo nali ntetenkanya ku z'akameeza baganda bange mu magezi agange ne mukukkiriza mukama we nasevinga esente zange za passport nenga nti zituuse ne ntandika kugoba ku passport kakana passport njijje nga ndi ne muganda wange oyo era nze nasinga n'obba ku mamu omuli banange tugenda abakazi tukole Sharon nengamba gamba abakazi we have to become something tetulina kubeera nga tudipendinga ku muntu omuntu olina okweyimirako nga gwe omuntu omu saawa zino tuli waka batuliisa batunywesa naye saawa zino omusajja wakuvaako otandikidde weesigudde kameza naye bakolekera kakadde ogundi olunaku naye omukazi olina okuba ng'olina ekyo kyeweekoleddewo kikyolaga ensi wabula si ku ntuyo zaaki za musajja nga ngoba ku passport nga njifuna wenagifuna nalina baganda bange abali ebweru abakozeeko ku kasente gamba mumanyi kino kyekiriwo mumpe ku ssente nze we naatuuka eri nenkola ngenda zibaddiza bambi tebafuna mutima mubi nga bampa ssente nga nziwa gwe naziwa nga tugoba ku buli kimu weeks ezo nali ntambudde weeks bbiri ng'ogenze weeks bbiri nga mwenga babanguyiza abawala munnange mune Katonda kuteekako kisa ne bakwanguyiza oba togudde ku mufere naye ogwa ku mufere baba bayinza okukunyagula n'osigala nga tolina ky'olina so wagendera mu kampani saagendera mu kampani nagenda ku agent
kakana ntuuse mu kisaawe sina kyemanyize nga manye buli kimu eri kuseeya nga omanyi nti wogenda ebweru oba oli bulungi obeera nga oba ali mu nsi yeewo baya mu bbanga mwobuukira naye nga tomanyi kusoomozebwa kikoosanga ekisooka olulimi lweri tolumanyi bye balya tobitegeera tomanyi balina mitima gifaanana gitya nenzikiriza mukama nenga mukama nzira mu maaso nze nzira emabega nentuuka omusajja nanona ku kisaawe nno naakunona obeera tumumanyi nebyayogere batu awayo kifaananyi kyo waati nti nze nkunonye akulaga kifaananyi batolina wotandikira tugende nga banyingiza mu motoka naye nga mukama bana banteeka mu motoka budde bwa kiro bwe bansaddaaka nera tewali kyakkola nenga mukama liidini nga tutuuka balinayo gye batutuukiza eyo mu biyumba kambiyita ebiyumba ng'embeera eriyo si yeesanyusa. Ebiyumba bino mbiwulira biba bitya kibanga kihoolo nga mubeera omwo kiba eba nnyumba nga opangisa omuzigo gwo naye ng'omuzigo temuliimu bintu mbuuza mubaamu ki mubaamu ng'obukeeka kambe bwe musula obukeeka oba bu mattress nti buli mwana ajja gwe bayingizaamu yebanga office nga store nga ogira ebijanjaalo byo n'obipakira muli mu store nti ajja oggula osikayo ensawo weebale nnyo nga tutuuke good enough nasangayo bannayuganda bannange na maama wange amalala kati nga mbuuza bosi waffe kuba bosi waffe bali bakola abo bali bafumbo nga bo balina ekisenge kyabwe batuyuwa eri mu sitting room ku makyawe wakyo nga bagamba munnange Lois naaba konze tulagawo tulumba ku office balina office nga kukola wano ka office ko nga tutuuka ku office ne bagamba kati kasitoma wajja olina okwogerawo ti neweyo tuyogera bulungi wakubuuza dino English omugambe alina English wakubuuza omanyi kukola ki wali okozeeko omugambe no it's my first time yogera ekituufu kati onayogera kati naye ntaddeko favor nenfuna antwala angula sooka olinde wambadde mmanyi nti ogenda okuva wano ng'olredde waliwo akwetaaga eri bwe nali mmanyi so tugambe nti ova wano nga tomanyi naanaakutwala babanga abakulenzi obulenzi nti olina okuyimirira wali bakweroboze batwale weebale nnyo saagala kulimba kubanga nawe wali okimanyi nange nali nkimanyi nga ngenda okuva ne Uganda nze nali mmanyi nti ogenda okusooka okuva wano ng'omanyi nti ngenda kukola mu maka ago mwogenda otuukira so batubika akatambaala ku maaso olwokuba nti batwagalamu ssente eno batwagalamu ssente neeri gye batukonetinze batwagalamu ssente azini nti bwe banagamba ekituufu oyinza okukola ki oyinza obutaagala naye otuuka eri omulimu era ogunoonya otuuse eri naye lwakuba nti obeerako n'abakuyambako bebaba offices olwatuuka kasitoma nga ajja nga nfuna nga tugenda okola nakole ndowooza zaali nnaku ttaano nti balina okukugezesa ennaku ssatu bagaba nnaku ssatu era ne bosi wakugamba ti tosuuka mu nnaku ssatu kuba osuuka mu nnaku ssatu kitegeeza oyingiddemu expense yaki gundi office eba erina okusasula ennyumba olina ogyetegereza n'amalako siimaleko mwezi ennaku ssatu ate ne bosi olina okumusikiriza asobole okukwagala kuba oyinza omumwagala nga ye takwagadde kubagamba mulina okwagalana mwenna musobole okuwa kati nze wenatuuka mwaga amaka nze nayagalawo naye ate bakama bange tebayagala mbuuza nti nsonga ki bale abantu munnange tosabategeera for no reason agamba sikwagadde gwe wayagalawo naye bo tebakwagala tebanjagala naye nga waliwo akawawala kaali kakolawo akanimirira kale nga tekagala manyi baba n'obujja abantu tulina obujja ng'abantu ate wekituuka kuba tamanyi mukama maidia kisukka kati n'ayogera bingi ku bakama bayi kuba yali agenda kumalako contract gena atera kuggwako kati nga baagala omuntu gwe bafikisingawo agira amumanyiiza ki emirimu n'endowooza yali ayagala wagwanga lye nga omanyi nti beeyagala bokka na bokka yali mu Ethiopia n'engamba owange mukama eyinza okuba nga nosi obadde ewange ne mugamba take me somewhere else saawa omalawo ennaku ssatu eza mba ndi awo nno tebakugamba nti owange naaba bajja Lois tugende oba oyambadde bitya oba oli otya ebintu mukola bagamba bumbako ebintu byo tugenda kunze ne neebuuza omanyi okuba nga omanyidde ng'abantu ne bakugjawo ate nga olaba ate ne gye bakuzza nenga mukama kola okwagala kubanvuga nga nzerewa mu kiyumba okakana nga nfuna ekiyumba ekirala nakifuna kyalimu abakadde nga omanyi abakadde ate nga walimu abantu balinga babiri naye nga okumanya nti bantu babiri nini ngamba sijja kumalako mbuuza lwaki
nga ndaba omukadde abogola nga manyi tebebogoza ng'embwa noga mukama kiki no bano nsolo kiki tebagala owebake tayagala otuule tayagala okuningamba bano bakizino nsolo oli bawarabu we nagira ningamba owange nze nabagamba nti njagala kuddayo ku office nze kayinise nabeegamira nga ndaba embeera eriwo manyi ze saagala kunyigiriza bulamu bwange njagala obulamu bwe kyebukola ki kyebufiitinga nakyo nagenda okulaba nga sijja mumalako konze kyenakola ningamba munzizeeyo ate kininga ngenda nenzirayo naye gudde nafu nteze ennaku zobeera otambula nti kale otambula mu biyumba babeera bakusasula era wakuza ku office akwata musa okwezi ennaku 3 kangame nti omwezi wadde okugenda funa 9 ne bazibala nti olunaku ziba mitwalo egyo 3 ne bazikukwasa ekirungi babeera kusosoberamu n'akako wali olwagira nga nfuna kiyumba kirala ndowooza olaba kiyumba kisooka kiganye ekyokubiri kiganye kati nyingidde kyakusajjukire ne Uganda abantu baffe bamanyi tuli bulungi neze kyenakola nayiga okubeera silent omanyi sometimes ekintu okipapira okukyogera bananga abeeno ndi bubi mpisibwa bubi wayinza okubamu abalungi abakwagaliza muyinza okuba abakusanyukira nga omanyi tosaategeera mitima gy'abantu kyenakola neneesirikira ebyama byange ng'omuntu nenfuna ekiyumba ekyokusatu ekisoose kiganye ekyokubiri kiganye numbye ekyakusatu nga nange mpulira bintamye omanye kubeera ng'otambulawo tobeera nga yeetoolera ku ssaako mukyo kyewandibaze salenti okatono asooka ono wakubiri weetoolera olina abaana olina mission eyakuleeta olaba eringa weebale nnyo kwe nayingira ekiyumba ekyokusatu nasangamu abaana baali 8 wali nkoze mistake ekyo kiyumba ate kirala nsangamu abaana baali 8 ng'ate n'omukazi ali lubuto ate ayina bbaawe mu kiyumba wogenza okukola mu kiyumba ekyokusatu nga nsangayo omukyala naye omukyala yali mulungi nnyo n'abaana sijja boogerako bubi naye ng'emirimu gyawali maidiya nga tosobola kumalako naye ng'engeri gye mbadde nkoye emabega okutambula eno ntambula nenga mukama bangume lwaki tonyweza nenjira nkola waki nenkolayo bye nnakola byebyo naye nkwate ku salary muteekewa ku nsawo nenguma omwezi okusooka naye nga ndaba ensasula mbi balinga abagala okudireyinga ate abantu beri wansi kasita adireyinga okusasula ne wayitayo ennaku 3 manya wati wajja okutambuza mpaka bano kindi n'okukunyagira ddala kyenakola nga mbeera omwo olina okulabirira abaana 8 olina obbafumbira olina obbooleza olina okugolola kugamba nga nagenda okutuna nga obudde bw'okwebaka si buyina mwanyi newokola otya nga sente ozaagala otya you have to rest as a human being wetaaga okuwummula nenkola omwezi ogwaggwa ne bagaana okunsasula ne balwawo naye neŋŋamba mukama lwaki bano bagaanye banyiga emitima balumirize ku sente zange sirina maanyi gababanja kuba bali abantu oboogerako n'obasobola n'okukutuka ate nga kyobanja kikyo mukama nanyamba ne bansasula era abo bansasula bwe bati kuki ku akawunti yange wadde nayina ate manyi nti wabadduka saabadduka ngamba kanjira mbeerawo jjukira ofuna ekyo ekyuma balina okukukolera visa ne bagenda ku ofisi gye bakujja ne bakukolera visa kukkiriza kubeera mu nsi yaabwe ne bakuwa ne IDL kati bano baali ndowooza tebaagala kusasula nga baagala ababeere nga ababbye kitegeera nga visa tebagikoze oli mu kiyumba okola kati wokola nga tolina visa poliisi ejja kujja ekole ki ekukwate trespass kuba tebakumanyi mu nsi yaabwe kugamba tomanyikiddwa okola bibyo kati agent wange kwe kungamba ofisi n'angamba Lois bakama baaganye okujja okukiryalinga wano bakukolere visa ndaba okole ki oli mu mabanja kasi ofa nyina okusasula emitwalo 10 okulabika nti okyali mu Dubai ningamba mukama nkoze kinga ndaba ate bagenda kundipotinga ki budipotinzi nenge eri mu nyumba nkola buli kimu kitambula bulungi nangamba kyogenda okukola dduka mu nyumba eyo oveeyo omukazi kolo yali agenze nakuzaala abaana bali ku ssomero waliwo akaana ka 6 years nga kalina kompyuta nagamba tomala budde bakamawo baganye okujja okukola ki okiryalinga dduka mu kiyumba oveemu okomyewo wano oba tokomyewo bibyo ofuna obuzibu nze sikumanyi nawe tomanyi ningamba nkoze ntya eri siina gwemanyi siinayo gwe mpuziganya naye ningamba kati nzirukiddewa kuba olaba ayinza okuteekanga mu kifo weekiti naye nga tomanyi nakakubo kakutuusa wali nti oba olina gw'omanyi so olwo ofisi tomanyi nawo tomanyi wa wakuyita kudduka ofisi nali ngimanyi erinnya kyovala kirungi twebazenga mukama okusomako kuneeno ate nenkubiriza ne bakazi bannange okusomesaako abaana omwana asomyeko alabye mu kitabo tabeera ng'ono atakoze eki
atasomye. Good enough when office eri gye nasooka nonsoma ki erinnya lya office n'ekitundu mweri. Kye nakola ngamba nti dduka waka omwana namuleka ne muddire n'omusajja yali akomyewo nga avudde mu ddwaliro. Kye nakola nga mbeera nga akutte kasasiro kuba nali saagala kwerabisa nti oba bandabe nti nkola ki nti nziruka na parking obugoye bwange buti mu handbag nembeera mu ngoye zino ez'okusiibwamu nga omanyi tuwambala gaganda wali bikaaya. Kye nakola nga anti babeera ne dustbin wakukulula waati nenteeka munda akasawo nemukulula nemutwala wabweru tewali kamera. Kati we tutanamutuusa wabweru papa nenkwata kasawo kange nenkola ki nenziruka nenga gyenzirukira simanyiiwo nenga ngenda ntunula tebakola ki tebandaba. Ngenda okwesanga nesanze mu ddungu nsi ya musenyu nga omusenyu mweru nengamba luno mpedde. Jukira nali siinaamu transport sente zintuusa. Mukama wange yangamba ojja kufuna taxi ekuleeteko wano ne wano nze nja kusasula. Nenzikiriza Mukama nti kola ki nkulembera nze siina kyemmanyi eno ensi si yange gwe nkulembera ng'amagezi go wegakoze ekyo. Olwodduka ssaawa nga mmeka? Zaali ssaawa nga 5 ez'okumakya. Kati we nadduka nga nyina okukumiriza emmotoka nsaba zinnyambeko zinduuse ewa ofiisi. Nene gwoyimiriza otya tebaagala kumanya abantu eri bansobera. Buli gwoyimiriza nnyamba takuyamba. Laba wenziruka nensanga abasajja bano abasima enguudo bino eno abakola enguudo weebale nnyo. Ne mbagamba munnyambeko ku yamwe nkubire mukama wange kati ng'ennamba ya gundi wange ngiina agent ku ofiisi. Ne bamukubira ne banfunira gundi kaabaawo ne bagamba bamuleete mu kifo gindi. Ne ninnya kaabu kwe kutuuka ku ofiisi. Ekyo kimba kya n'obanga oluyiseeko nenduyitako mu magezi ng'enjogera ennaku zino. Ekyuma kyakumeka laba nnumba ekyoko mu bbanga ki? Bbanga lyalinga lya myezi bakangamba 2. Laba nnumba ekyumba kyakumeka kyakuna. Nenga nange mpulira bambi embeera ngikooye era nga bano banange mbagamba nze nkooye mpulira nkooye ate nga saagala kudda Uganda. Jukira nina amabanja nyina amanja kamu kitundu wadde muganda wange neziba sente ze nyina omusasula nenga Mukama nkoze eti ate nga omanyi nti n'abantu ojja kuswala ate nga mission yandeeta njeetaaga sinagituukako sinakwata ku kye bayita ssente nenga Mukama nina okusigala ntambula. Omuwanguzi takola ki tawanika nenga Mukama mpa ekisa ekigumiikiriza nefuna ekyumba ekyokuna kunakifuna kyalimu omusajja bananga oli yali mulalu. Omanyi omuntu omulalu naye nga ali awo ategeerako leero n'enkya n'alaluka. Ayina abaana balalu omukazi ng'alina obujja. Nagamba ki kino batanzitire wano kinaaba kisa kya Mukama. Kati omusajja oyo bambi alina okwagala okungi ng'ayagala nnyo abakozi ng'ayagala nnyo akaala abantu ba bbulaaka abo. Nanjagala nga buli kaalumako ayagala nkole ki nkalyeko. Anti bampitanga erinnya bampitanga Farida. Naga Farida ajja. Wakyusa mu passport? Amanya gange geego. Mukisa ogambye weetuuma lyetu. Omusajja omanyi bano abasajja beeri bali so different balinga bakazi baabwe. Era tewali mwana sakuvayo naga nti abasajja beeri bazibu. Baba balungi bali so kind mu mitima gyabwe. Omusajja nga newagula pizza ayagala mpite ndye. Ne baba tudde balya ajangu mutuule mwenna kati ng'omukazi kimukola ki kimukola bubi kati obwongo bwe bumulaga birala. Okitegeera ekintu ekyo ne bwoba gwe obwongo bukulaga kirala. Uganda ola kusanga otudde na mukazi muno munyumu nagamba baagalana. Omukazi bwakusanga otudde n'omukozi sugayi kikigenda mu maaso wa webale nnyo. Kati ng'omusajja bambi yafuuka mukwano wange agamba gwe kikazi kyange kyesimu kyafuuka kiralu. Laba lumu abaamugeya nange omukazi nga yeweeyo n'amusanga beekalakasiza obayombye yali afumiddwa omuzeeyi nga ali mu myaka nga 80 mukazi yali mu myaka 3. Kati ng'alaba ng'agenda omutwala kaaki baawe visa yali amaze ogikola nga mpadde ne salale wange yaŋŋamba Farida gana amaka olaba nti nze nanyemu neesiga ne mukazi wange simwesiga wansi wenkusasula salalewo dduka oba wamwe oba ku akawunti ogwomanyi kuba bano omukazi wange mubbi amanyi okweka sente z'abakozi nagamba nkikubiddeko nga muwala wange siswaza mukazi wange sinako emwogerako nti kibi nnyo n'ekyo kyekituufu tojjanga mu maaso gange ntooka abantu onsaba sente ndala nga newagira yeyanvuga n'okuntwala ozisindika sente kasi amala okumpa salala omukazi kyamuyisa binalooza tugenze mu birala
nenga Katonda mugunga ye mujulizi wange. There was nothing between us. Omukazi kyamuyisa bubi baawo okuvuga okutwala okusindika sente zo. Webale nnyo ate n'ebino byoga nti gundi jangu olyeko kano gundi kwata kano nga kimuyisa bubi kuba bali tebakkiriza bakozi simu kyova nkugamba Katonda waali waddala ate Katonda akola naye akolera abo abakola ki abamwesiga ate abamukkiriza. So kyekyaddiririraawo omukazi okunyiiga nga bakututte anti kansooke nkugire wano tebali tebakkiriza simu naye omukazi nafukamira ne mugamba nga omanyi tofukamira weewombe nga ne mugamba baba I have kids. I can't stay here without a phone. Esimu bali bagese ku office. Kaina kiyabuuza nti nagamba bagende bakuleetere simu yo kati. Nengamba ekitiibwa kya Mukama. Naye ologa nti obujja bw'omukazi kwekengera kugira gamba nti ye omukozi tamanyi kumuyisa bulungi. Naga yapanga olukwero naga omukozi alina otuviira. Wakanti olulimi lwawo naye ntandise odipiikingamu akatinitini. Ngera nga tosaako ng'eyanyo kiri awo. Mubangere era nebaza Mukama ku mwaka gumu gwe namala nso okutula nawe nenjogera esawa nawe nga twogera Luwarabu lwokka for sure nga twogera Luwarabu lwokka abalwa kuba akasayi kali ako okuba nti oli musiraamu kaliwe Farida siba tebaba basiraamu background ya kisiraamu simanyaawo munaye kakana nga bampise nkugambye abantu beri tebakugamba nti gundi naabako ndaba ndi mugagandula gange nga omanyi watuyane dda ensi yeli ya bugumu eyo kyatosaana kulinyisa wano kigere wano ku busubi ekigere kigenda mu ng'omuliro beera nga walinye ku lyanda ly'omuliro owatuyane dda owunya by'owunya Mukama yamanyi tugende kakanyanga banvuze ku office lwakwa nti good enough madamu wange yali anjagala nnyo n'agamba Lois sasa kuva mu kiyumba ono mwana mumanyi sinze muzaala simanyi wabo ne omwana alina empisa era agenda okuva mu kyuma nga aliwo reason kuba amanyize ndi mugumiikiriza ekyuma nenjivaamu nenga Mukama kuno kwagala ng'otyo wokikoze olina ekirala kyoleeta kugambye omuwanguzi tawanika olina osigala ng'okola ki ng'olemerako nenfuna ekiyumba ekirala kyekyokutaano ate kyenasemba obeeramu nawulira nk'oyo okukola mu biyumba awo nempulya nga nange empanise nenga Mukama oba kiri okikoze for reason kampanikire wano nfunye ekiyumba ekirala kirimu mukadde tekyali mirimu mingi twali bakozi basatu buli omu alina kyakola nga sikola nga nze nkeera kubeerawo omukadde omuwadde kacaayi kano kali kugamba ng'omukadde anjagala nga ndaba ndiko ekisa kya Mukama naye nga simanyi ebintu lwaki bijja ne bikyukira mu maaso awo nga simanyi nga nkola bulungi nga salire wange amumpa bulungi nze salire gwe naviirako e Uganda nga batugamba balina okuwa kakadde nenga nesale nze gwenfuna nze olusi mwewunya luyinza okukya ng'ofunyika mu kitundu omwezi omulala n'ofuna kamu 2 omwezi omulala n'ofuna kamu 4 n'ofunamu kamu 3 okana nga sente ola zikola kizijja bujje nga ate siina kyengula sigula data sigula ngoye esimu sikola biki era natuuka n'okukomawo e Uganda nga n'essimu gyenkute n'engoye ze nagula nga tewali salire wange wadde nga kenkola oba nayina mission nga nange njagala mbeereko bagambe nti gundi yagula akabuzi kaakali wali nga nange mbeereko n'ekyangu manyi kinyuma okubeerako n'ekikyo than kwenyumiriza mu kintu kitali kikyo tekirimu maanyi go kyova sometimes ennaku zino abaagala nabaawukana olw'ensonga nti omusajja abeera ki biba bibye talantuja za mukazi ziri luddawa olina okulwana nnyo makazi nawe obeereko n'ekikyo kati ekiyumba ekyo ekyokutaano nga nkola naye sitaani yajja n'asitula awo enfuufu baganda bange sitaani yasitula enfuufu tebanzibisiza seneti nzibye sente obukadde mukaaga ate jjukira zirenzi kasaba nti kubba abbye sente banzibisiza naye mbuuza kyajja kitya waliwo twali bakozi basatu waliwo yali yawummula nga omanyi nti omukozi yali akozeho like 20 years n'awummula kati yawummula naye ng'omukadde yagenda owummula ng'amwagala nnyo n'agamba akomewo mu biseera by'okusiiba muyambeko jasi ate omukozi we yajja ate naye n'abeera neefutwa ku mutima okukakkana nga bakoze olupangopango lwawo ng'abakozi era waliwo gye bagenda ng'omanyi nti obwakabaka eri tebakola
babalabira buli kimu kaunti zibeerako ssente abakozi be babasasula kati nga wobeera wano nti obuganda bwa wano management bwa kabaka babeera bakuwedde ennyumba ne salary bakuwa ku akaunti yo osasulako abakozi nawe olya webale nnyo okukakkana omukazi yali afudde wagundi wa sheek babayita ba sheek abeera kabaka kati we yavaayo yalina ssente bamuwa ssente bamuwa obupapula bwali 6 kusinzira emboozi we baginyuma kwanza essaawa eyo sinze nali naye kasita oli omukozi yajja nga yamubeerako n'ebiseera by'emabega nze nali mubeerako ensawo nze ngikwata briefcase nze nzigula nti tujjemu ssente wozi kuba yali akaddiye ng'alaba naye nga talaba nnyo nnyo gamaaso tegalaba wala nnyo kati oli we yajja ng'alina okuteekinga press nze ate nzira emivuga yawadde ku mukadde oba agendera okukyala nga bamuwa ssente omukadde bwali papula kati omukozi nayagala anemirire nze nga anzije okumbe naye yali azijidde ddala nga ayagala kudda ku mulimu akole kati ng'alaba abakozi tulinga abangi tebajja kutuhayalinga ffena nti tusigale ku mulimu nayagala nze nayagala ye atwale ekifo anjuka nze nali ku mukadde ate emabega yali amulabirira kati nayagala amuddeko naye ng'omukadde eti yali mu bisofa naye sijja kunenya nti mukadde banti oba omuntu yanenya sitaani gwe nsinga okunenya so ne bakubbisa ssente banzibisa ssente obukadde 6 ne ngamba mukadde ssente nga sinze nazitutte sinze nakubaddeko ennaku zino sinze nkuliko ono omukozi yakola kiyakuliko era gwe wagenze naye eri ne bakuwa ki ssente n'agamba yegwe wanzibye nakulidde ekirowazemu no ssaawa 5 n'ogula kabadde yange n'osumulira drowa kyokka ng'ebisumuluzo asula wano nabyo tukuluwuzi nemubuuza gwasula n'ebisumuluzo nze nabikuggyeko nti mbuwa binzigyeko oli mu luyimba olina amagezi vaako njagala ogende va wano sikyakwagala naye ng'omukadde yali anjagala ngagamba farida nga ye farida kaalyako nga yenze neŋŋamba kijja kitya okukakana nga ssente tebatwaziza ffena abakozi anti tulina rumwe twali tusulamu abakozi baali 3 buli omu aba nekabaddayi oba n'ekisumuluzo kyo kakana bajje muggule jakubira muwala wakola mugundi mu visas eyo ku gundi omuwala nagamba jukira n'omuwala twali tetugatta bulungi sigundi ng'omukadde yaŋŋamba nze wano nze nakuleeta okolera nze muwala wange tagaza nakutuma ekintu n'okola ki n'okikola bakazi bakuze bali wano bakola ssente tebagala kusasula bakozi mbagala nze mbakolere sisanga wadde omukozi ng'olina gw'oyamba wonkusangira oba nenkiwulira gw'okola ki ng'ofuluma ngera ffe twawuliriza amateeka agera nga oba omuyamba mu nkukutu nga mwaba ababiri kati ssente we zaagira bakubidde poliisi mangu ddala poliisi ngezireeta ssente z'omukadde oba wazibbye bwe bakoleeyo mangu ago nga poliisi eyingiddewo poliisi yeeri akuba 99 nga yeeyiiyo ng'etuuse bagamba leeta ssente z'omukadde naye nagamba mukama sigenda kukaaba nze ziga eryange teritonyera bwereere sikaabira bwereere kuba kisooka nasooka neŋŋamba ssente sizitutte sinze nzira nekimbeera wano mutima bali bansasudde ssente zange kali kakaddeyo mu 20,000 neŋŋamba zino ssente we bazirabira bajja kulowooza natodde ku zaabwe katera mukozi munange gwe twali tuzigata n'aŋŋamba omanyi Farida zino ssente leeta nsooke nzikukwatire oba wansi bakusanga nazo kino kyekigenda okubaawo era nga nange nkiraba kirabwa n'ayonka ssente nenzejjako kati we nazejjako nga bankaza leeta ssente kyova olaba nkugamba nti mukama wakuteeka mu buzibu era akuterawo n'omuntu anaakola ki omubuzibu akuterawo n'omuntu anaakuyamba daba omuwala w'ewaka yali akola mu poliisi ng'amugamba alaya sibye ssente naye bali wano bankazaka n'aŋŋamba togeza n'okaba kyenkugambe n'agamba maama mumanyi abantu bonna abali ewaka bali mu kuwayiza bonna mbamanyi nkimanyi tewatutte ssente kozi nga wazitutte nemugamba tekisoboka n'agamba nze nkumanyi ndowooza otegera Katonda ng'ejjajja akulwanira mu mpola mu magezi wadde ndi mu buzibu kyebakola nga banteeka ku mpingo bagamba tukutadde ku mpingo olaba wengenda sirina simu yange esimu ngirese mabega mwe muli ennamba mwenyinza okubira nti gundi kino oba abeene e Uganda nti gundi mpa ssente nkole wenti ne wenti nze nali newadde bakasente konna kembadde nkoze nkole kimbasasula nejje ku gundi mbaveeko naye nga nali sizitutte tosobola kubba biliyoni 6 n'osulawo olwaleero n'osulawo n'olwenkyo era oba ojja kudduka wemba nga nazibba nali nzitaddeku nazibankingawo naye nalaba ekitiibwa kya Mukama muganda nge babampaayiriza nalaba nga abantu bandaze omukwano kabe muganda we kaabaani kaabani oyo sheeke yali amuwa ssente yali amusapootinga nga ogaa nti kabaka yatuuka n'okumva mu yagamba toliddamu kukwata wadde 10 kyange
lwaki olima nti nakuwadde obukadde 6 tenga nakuwadde 3 ogamba omukozi yazibye lwaki abakozi bamalako emirembe mukazi gwe banteeka ku mpingo ngenze ku poliisi bakwamusanga kalina ya 18 eyo natuuka nendaba ekomera lyeri nempulya nga nkankanye omuntu gwe batasibangako n'ofundako nti bakusibidde e Uganda nti ogenda kuwa bakusibidde mitala ku mawanga wandifunzeko nti oli Uganda nti olina gomanyi mwogera Oluganda we natuuka ejjukira kamera zibeeranga kamera ono bamulese ku musango kiyabbya nti yabbye ssente mwache baga nti wabbye n'obeera ne Uganda ne bagamba nti wabbye olira oti kyokanga mwache kasita bakutwala mu komera baga wabbye tosobola kyejjana kati ke bantwala mu komera ne ngamba mukama olaba wanunula Danieli n'omujja mu bunnya bw'empologoma olaba wanunula Misha Sedra kanda binego n'obajja mu muliro ne mugamba kati nze sawa zino nze Danieli ne mugamba kati nze Sedra kan Misha cyande binego nze ali mu muliro sawa zino neetaaga omukonogo sina gwe manyi nti agenda kunnyamba sina simu njirese waka sine namba gye manyi wabula go obonyamba nga tebananyingiza mu kakomera kalike bakusibira mu kaleeri natuuka nendaba n'obutimba no bakukuba bakubisa n'amasanyalaze negudde nafu tebache bantuusaako nenze nabirabako nagange nti wanse bakuyingizaawo ebyo biba bikoze biwedde tolina wogenda wooleza nga bo basigadde waka bakoze eki basanyike nenga kyenkugamba nti tebaali bonga bo yali sana atulwanyisa nnyo ffe ng'abantu mu ngero ez'enjawulo mukama ayinza okuteeka awantu ng'oluusi akutadde wayagala kukulaga ye yaani ddala asobola okukulokola mukomera omalamu bbanga ki era ovaayo otya nkugamba nti n'okusulayo saasulayo eyagenda ku makya navaayo 11 nembuuza wavaayo otya atalina gwamanyi nti oba bwe wono katira mukama akwata ku muwala w'ewaka oli gwe nkugambye yali akola mu poliisi nangamba Farida totya kuba gudde nafu nyina akalenza kakolange waka kashamba boy ngenamba yake ndi wano engere omukadde gye akaagala nnyo nti buli wayagala okuba gamba Farida jangu kubire kwene namba ngera yagula emmere ewaka buli kimu yakola shopping nga nagikwata wano labanga kubira nga gamba Muhammad bantadde mukomera gindi nesiraba kubo mpitewa nagamba kati gwe weesirikira laba nakonectinga n'oli muwala we wakako yali amanya njagala nnyo daba omuwala ava ku mirimu gy'agamba ajja ayogera n'abakulu abamusinga naye bitiibwa n'amaanyi nagamba ono muwala njagala mukole ki mumute tanabbako wadde n'ennusu egyo n'ennusu emu njagala afulume kato yatuuka nagamba walidde kamere konze sinaalya yangulirawo ebyokulinaga asooka olyo kakkane tofaayo Katonda ali naawe omukazi yakaaba mbuuza okukaaba omuwala buuze nze omunnauganda kyeki yakaaba nagamba naye abantu twabaki omukozi taba mukozi naffe tuli bantu bannange naye n'osika omwana w'omuntu n'omuwaayiriza golowooza nti ogenda kulama naakaaba byakanagamba Farida teweeraliikira bakyakuddayo e Uganda nengozeyo oli mulamu that is it oyanfulumya nanzizaayo ewaka nakati gobeere waka nemuga kati wane ewaka ddala wonzizizza mbeerewo ngaani ekisooka omanyi nti famire yo kati yatandise luno oluko lw'okunkyawa tenjagalawo nagamba gobeerawo ne Katonda ajja kubeerawo munawe nemuga sisobola kyena we natuuka akuzize waka gye bakujje nga oli ku mpingu eri we bakubbisa obeera ng'obeeyasa abantu nga 10 tewabeerawo nayagala nakukutunula ku kasaawulya nti wabbye kati ennyumba ze eri bazima nti kino kiba kikomera kati gunde naffe ennyumba ng'eyali saidi ze eri yali yaani ya muganda we era gye twakyalanga buli kawungeeze n'omukadde nga nkyamuliko ddama nga ngende nga ntotolero oyo omukadde nga muganda we yanzibisiza ssente sawa zino nkomye okuva mu komera naye mpulira wali siwerawo saagala kubeerawo nga ngamba jangu obeere wano nange we naasula wogenda osula nga tubala tukole kitujje passport yo kuba tosaafuluma nga tolina passport kyakola omukazi nga ngamba jangu obeera wano nange nga mbeerawo nga passport yange bakola pulaani ng'omukadde bagimujjako yali teyagala najjita yali agala giteeka waliwo bakugira nti bakugira eriiso ntosobola kutambula wadde mu nsi yono kyeyali abala n'agamba muganda we n'amugamba omukozi oba tokyamwagala muwe passport ye ate omukolere visa kuba si yaganye okukola zinali siganye kukola n'agamba mukolere visa oba toyagala mukolera visa nze kale nja kugimwekole naye liva kaabyo omwana w'abenda amaziga naye ayina famire nga nawe olina famire yo
ebintu twabikolerako ndowooza nga wiiki 3 ekintu ekyandiwadde olunaku lumu nekitwala wiiki meka 3 kakananga omukadde ampadde guli yange good enough n'oli shake n'amuteeka ku piso n'agamba omukozi mukolere visa ate omwe passport ye ate ogeza n'omunyiga eriiso we wali obuzibu ogeza n'omunyiga eriiso good enough ne bankolera buli kimu tiketi ne baginkola ne bambuukingira naye nga ssaawa yakati muganda wange nkunyumiza buno tewali naye yali amanya ekyanzijeewe nagamba navaayo neeyagalira sinti buli kizibu ogenda kigamba omwana w'omuntu ate sinti buli kikusanyusizza ogenda kigamba omwana w'omuntu waliwo kyeweesigaliza ngaani ngagga omuntu olw'ensonga ez'enjawulo si kutya kuswala onja kugamba ensonga yange bangi bagenda kwogera bingi ebyenjawulo ate bikumenya omutima. Olwovaayo nga olina akasente oba ovaayo nga n'akasente temuli kubanga wagenda okukola akasente osobole okubeera naawe osobole okubeerako ne woobeera. Akasente nga nkugambye nti nze nakolanga nga akasente kange nkeeterekera kaali kati nikubera ebbanga lyali ttini ngaawo twasoose wali nti egyo emyezi 3 kale gibale nti myezi 3 ena gibale nti gyonna gyakola ki gyafa kati we tuba tubala nyinza okuba nakola ng'emyezi nga 5 gyemanyi nti gye nakiipinga ng'omuntu era akasente kange good enough nenkaleeta neŋŋamba nti nange era nyina nange ke nateekawo mwaka akatindi ke nnina kempita akange essaawa yakakati era wadde nafunamu challenges naye ate save manyo nange nyina ke nafunayo ng'akange tombuuza kaki naye nze nyina ke nafuna keeka akako okasirikidde olina essuubi okuddayo. Essuubi ly'okuddayo ndirina naye essaawa yakakati nja kugamba naye ng'essuubi lyo ndirina. Weewaawo abali eyo balekerayo kagambo ki abakyali ku kyeyo mbagamba nti n'oba oyita mu mbeera ki tekujjangako Mukama. Omwana w'omuntu ayinza obutakuyamba naye Katonda asigala wamu naawe. Nze nange nandifiiriddeyo muganda wange oba mweri ekkomera ng'oli teyanyamba nandifudde naye ku lw'ekisa kya Mukama Katonda akuteerawo n'aba n'akuyamba. Sometimes Katonda ayinza okuba ng'atugezesa ng'ayagala kulaba okukkiriza kwaffe kwenkana ki naye ng'olina okusigala ng'okkiriza. Ate omuntu ava maki ne wakukola ati ate tomukyawa tomuwalana nkugambye sirina gwempala n'eri nti oba n'oyantuusaako obuzibu wabula nze nnenya sitaani. Omanyi sitaani waayingira mu kintu ekifubadde ekirungi ate akifuula ekibi ate abantu ne munyigira abantu bannammwe naye nze sirina kunyigira sitaani sirina kunyigira rather muntu nyigira sitaani kuba sitaani yaleetawo ezo misunderstandings ez'enjawulo. So buli alina obuzibu bw'ayitamu banga bwempiseemu gweguma amanyi Mukama wali omuwanguzi tawanika. Omuwanguzi asigala alemerako ate olina okusigala ng'okkiriza Katonda mwesigwa gy'ali. Katonda alokola era awonya. Manya obuzibu bw'olina era by'oyitamu waliwo abaabiyitamu abaabisookamu naye ate ne babiwangula mu kugumiikiriza ne mu kwewaayo ne mu kusaba. Mbaagala nnyo baganda bange Mukama abawe omukisa mubeere bulungi gyonna gye muli Mukama abasanyuse in all ways. Ye Lois omanyi waliwo kamu ke neewuunya Farida eri gwe Farida naye kati weewa mukisa lwaki ate eno muvaayo. Manyi bino nabyo byewuunyisa bannayuganda bangi nti ki ekibaleeta ate mukyala musiraamu naye ovuddeyo ofuuse mukisa kiki ekyo lwaki muvaayo bwe mutyo? Sebo sibangako musiraamu. Farida linnya lyaki? Anti kiringa ssaawa zino nti omuntu akuwa ekimwanguyira ye ng'omuntu kuolaba bali abantu bangirwa nnyo kuyita amanya g'abasiraamu tojja mugamba kuyita Lois ajja kubifuulafuula kale bimuzitowereko kati otuuka ne bakuwa Farida ne bakuwa nga linnya eddala ng'aziro nga gya kisiraamu kuba ge gabanguyira okwogera kuba basiraamu naye sigamba nti wakutuma Farida oba ofuuse Farida ate oba ofuuse musiraamu. Farida olijja wa? Ndijja mu Buwalabu bwe baali ntuuma Mukama wange. Yangamba amazaale gwani? Amazaale nze tukwasibwe Lois. Tukwasibwe awe wabadde wankubyawo nga neebuuza yi Farida era yafuka mu kisaate weewaawo nkweyanziza nnyabo kwebale kwogerako eri bannayuganda atulaba omulungi saagala kusukka waawo mumuwulidde Lois emboozi ye nayo eyamutuusa okuba nga agenda ku kyeyo abeereko ne kyeyeekolera ate n'okusoomoozebwa mwattu kwe yasangayo. Mubeere bulungi mweraba.